Tubeera wano ne Keifas ne Meuka Nang Ahmed okulaba nti ensonga zino zonna tuzitambuza mpola mpola. Olwaleero mu kitundu kyo tukyaliddeko bannaffe ab'Ennamasuba era we tuyimiridde wano tuli Nnamasuba kwe Entebbe Road. Bw'oba olengera emabega wali lwe luguudo luli luyingira kibuga ate luno ludda mu kitundu eky'Entebbe. Naye gye tuyise yonna deployment yo y'amaanyi ddala olw'ensonga nti omukulembeze w'eggwanga essaawa yonna okuva essaawa eno yennyini bajja kubeera nga batuula ate okuba nti bayisa budget ey'omwaka ogwa 2026-2027 okulaba embeera nga bwegenda okuba nga etambula. Obutabalika oba trillions nga 84 n'obuwumbi 309 ze zigenda okubeera nga ziyisibwa mu budget era nga ku mulundi guno tulaba nti infrastructures omuli enguudo n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo, ebyobugagga eby'omu ttaka, amafuta, enkulaakulana ey'abantu ssekinnoomu oba projects eza gavumenti ezi-aiming okubeera nga zikulaakulanya omuntu ssekinnoomu omuli emyoga, omuli parish development model bigenda kubanga biteekebwamu ssente nnyingi ddala ate awamu n'ebintu ebya science byonna bigenda kubeera nga byongerwamu ssente. Kaakati mu kitundu ky'olunaku olwaleero nga twetekera okubeera nga tuwulira budget n'okusomebwa kwa budget ey'eggwanga erya Uganda, tugenda kubeera nga tunyumyamuko n'abantu batubuulire bo butya ki kye basuubira mu budget, ki kye balyagadde okubeera nga kiteebwamu akasente akangi, ate na butya budget bweyinza okubeera nga ebaaffectinga oba nga ebakwatako mu bulamu bwabwe obwa bulijjo mu kugezaako okubeera nga bayingiza akasente mu nsawo olw'ensonga nti ebbeeyi ey'ebintu eyinza okwongezebwa oba eyinza okubeera ng'ekka. Kaakati awo okusinziira ku bbeeyi y'ebintu omuli kye tuyita goods and services kiyinza okubeera nga kisalawo kinene ku ssente mmeka gwe ng'omuntu z'ogenda okuyingiza, ssente mmeka omuntu z'ogenda okubeera ng'ofulumya omwaka ogw'ebyensimbi ogw'embalirira oguddako. So awo we tugenda okubeera nga tutambulira naye nga tuli wano e Nnamasuba ku luguudo luno olw'Entebbe we tusinzidde okuba nga tukyalira abantu bano era tugenda kubeera nga tunyumyamuko nabo mpola mpola. Buli omu atubuulire ki kye yali agadde budget ebe nga efaanana. Waliwo wano anko taata wasuze oti oli bulungi? Kyebale bitambula bitya? Si bubi. Amanya gaffe? Ronald Jingo. Budget okimanyi nti olwaleero bagenda gisoma? Ngiwulira ssebo naye mbadde sinagitwalanga kikulu. Ogiwulira? Ssebo. Biki by'osuubira ebiyinza okubeera mu budget y'olunaku olwaleero nga bagenda okugisoma? Mbadde nsuubira si byemu ng'ebya bulijjo kubanga byonna biba bye bimu kubanga suubiramu nti ate waliwo enkyuka egy'okuba ey'amaanyi bajeti zonna ezisinga zenze ndaba ziba ze zimu. Tewagenda kubeerawo kikyuka? Tewagenda kubeerawo kikyuka. Era bye bulijjo? Era bya bulijjo ssebo. Kale tweyanza ekka tweyongereyo wano mpola mpola. Tuli wano Nnamasuba tunyumyamuko n'abantu baffe ku nsonga ya budget. Waliwo wano abaami abali mu kubeera nga bagira enva baweereza abantu bakedde kuba nti ente bazisala zigwa. Maama omuwagizi wa Arsenal wasuze otya? Kale katweyongereyo wano mpola mpola tunyumyemuko n'abantu baffe ku nsonga za budget ng'egenda okubeera nga esomwa tulabe embeera nga bw'etambula. Taata wasuze otya? Oli bulungi? Amanya gaffe? Manya nze Kiza Rogers. Oli buterevu ku Spark TV program bagiyita Spark ku makya. Mwebale kukola mirimu. Tugezaako ssebo. Bangambye museera nnyo ennyama wano. Ennyama yo ya bbeeyi ddala. Lwaki mugiseera ennyama? Nammwe amafuta g'abayingiddemu. Ennyama yabula. Ente tezikyaliyo? Tezikyajja, ente zifuluma bweru wa ggwanga. Kati abalunzi bonna batunda katale ka wabweru. Ssebo. Budget egenda kusoma olunaku olwaleero. Biki bye wali agadde budget etunuulire okuteekako essira mu mwaka guno ogw'ebyensimbi ogujja? Emiwendo gy'ebintu egisinga girinnye nnyo ate ng'abantu baavu n'okusinziira ekiri mu ggwanga kusengula abantu tebalina ssente. So kye mbadde nsaba gavumenti nganzi ekendeeze ku miwendo gy'ebintu ku bantu ba bulijjo naddala mu kiseera kino ekyokuzzaayo abaana ku ssomero. Kituufu zo ssente zakola ki zaabula. Kale tweyanzeege ye Mwami Rogers agamba nti emiwendo gy'ebintu gibe nga gikendeeramu
awo gavumenti ejja kuba ekoledde ddala bulungi nnyo mu kusoma budget olunaku olwaleero. Taata ugamba otya? Seeka wasuze bulungi? Temuli kiriya? Kiki ekiganye? Temunnakola mugenda kukola ebintu bigenda kugira. Omwami oli aŋŋambye embwa ente zaabula naye nga kituufu ente zaabula oba abalunzimu abatagenda kuzinonayo gye ziri? Ente negyempisayo nina ze nsanze awo ente nga 3. olwo ziba zimala e Kampala. Tezimala Kampala. Amanya gafa? Mwanjeema. Biki by'osuubira ebiyinza okubeera mu bajeti y'olunaku olwaleero ng'egenda kusomwa n'ebyo bye wali agadde babe nga bateekako essira? Sijja kulimba ebya bajeti sikyabigoberera na bigoberera mbadde simanyi nti leero esomwa. Mwagiviirako ddala? Byonna twabita. Mwanjenga mweva. Byonna twabita dda. Ati tuli awo. Gamba gwe olunaku olwayo tolina kyogamba nti kino ne kino ne kino baali badde babiteekako nnyo essira mu mwaka ogwo ogujja ebintu bitereeremu. Sibalinaako buzibu kyonna kye banaakola tekujjogenderako. Kye banaagamba nti kino twabeesonyiwa tugoberera. Kale tweyanzeege. Uncle Emma yagamba bajja kugoberera buli kimu ekinaasalwawo, tebayina buzibu ku bajeti nga bwegenda okubeera ng'esomebwa. Ajati, salamu alaikum. Wasuze bulungi? Ekikopo kyakawo kya mmeka? Ekikopo kya 5. Ng'okiseera Ajati. Uganda gyetwala naffe gye tulina olaga. Nammwe amafuta gegagira kawo mumusuubula Iran kati? Tumusuubula wano Uganda n'okusinziira tugenda nakiriwo mu Uganda embeera engeri gye nti weetambula naffe tulina okukola ki ekijja kye tulina okugenda nakyo. Okimanyi nti olwaleero bagenda kusoma bajeti y'eggwanga? Kyo kirungi okuwulira. Obadde tokimanyi? Mbadde nkimanyiiko okusinziira ku bujja ebintu ng'engeri gye bikola ki gye badde bitambulamu. Tosobola kuba nga oli Munnayuganda naddala kati nze engeri ki nti ndi wizini ya Kampala ebisinga mbadde mbikola ki okusinga nga ali eri mu rural areas ebisinga mbadde mbimanyiiko. Kati mu bajeti biki by'osuubira ebiyinza okubeeramu ku mulundi guno oba bye wali agadde okulaba nti bateekako essira ery'amaanyi nti omwaka gw'ebyensimbi ogujja kino ekintu babe nga bakikolako obulamu bw'Abannayuganda butereere? Okusinziira emabegako wano twalaba nga amafuta gakola ki amafuta galinnyamu naye kati saasira omuntu w'owansi osaasira omukozi agenda ku mulimu abantu abasinga bakozesa byantambula ebyo kati omuntu oyo bw'ogamba nti amafuta gakoze eki amafuta galinnye omuntu oyo nga imagine ngenda vva wano desedati ngenda wali mundeeba oba nga wenkolera kati bw'ogamba nti amafuta ganye nga entambula gyeyinza okuba nga gyengenda okukozesa desedati ngenda kukozesa oba piki ebiseera ebisinga kati we munadde ngendako mu tawuni emabegako wali charges zadde nnyingi okusinziirako emabega walinga wekyabadde ng'ova wano okuva wano bonnamasuba otuuka mu ndeeba bayinza okuba nga bagenda kutwalirawo 10,000 nga mmeka 10,500 naye so foomu yayo oyinza omusanga neseera ti nga sizoni ekiso oba nga embeera y'obudde nga budde nga bwankuba omuya asobola okugamba nti ngenda kutwalirawo mutwalo okusinziira nga bulijjo nga ekikola ki so mu bajeti ya Uganda sebo omuntu yenna agenda okuba nga agenda okukola mu bajeti ya Uganda njagala amafuta ago bakendeze kuba si buli muntu nti agenda kuba nga agenda osobola okukola ki charges ezo zigenda okuba nga zikola ki zeeyongedde zigadde nze Susan Elizi abala kutuweereza. Kale tweyanzeege ye mukyala Susan agamba nti amafuta ebbeeyi y'amafuta yalibadde ekendeeramu amafuta gafuuse ekizibu. Maama wasuze otya? Oli bulungi? Kaakati sooka ojje omale kundaga ku bibala bino nga engeri gye bikolamu. Omucungwa guno nga munene nnyo. Kati gwa juice oba gwa kulya buli? Gwa juice? Gwa mmeka? 5 omucungwa? Angenda kugulayo ena. Tegimmala? Nyongerako ja 5. Oyagala kutwala sente zange zonna ozimmaleko? Amanya? Mbabazi gwe bajeti ya Uganda biki by'osuubira ebiyinza okubeeramu olwaleero oba bye wali agadde babe nga bateekako ennyo essira? Gwe bya bajeti tobifaako nnyo? Ekijja kijje? Mbabazi. Okay. Nyabo, ugamba otya omuwagizi wa Atletico Madrid? Oli bulungi? Jibali? Bitambula bulungi? Webityo si bulungi yadde. Si bulungi yadde. Lwaki ki ekiganye? Sente. Sente tewali. Sente tewalabika, sente bazite wabula. Ate nga bangambye wasuubudde ensawo za mangada 6 kakati osigazzaawo n'ensawo tewera?
era sente tezirabika byonna bibawo naye sente. Okay. Kakati gwe budget ki kye wali agadde bateekeko essira era biki by'oyinza okusuubira ebiyinza okuva mu budget y'olunaku olwaleero nga bagenda ogisoma? Gwe tolina kye weetaaga kuba ngambye oyagala ssente. Waliwo ebiyina okukolebwa ssente okubeera nga zivaayo. Gwe mu budget nga bagenda ogisoma tolina kye weetaagayo. Nakimu. Weetaaga naye era gavumenti yennyini yeyina otereeza. Gavumenti etereezeemu. Okay. Kale tweyanzege. Bangambye abakyala baagala nnyo ebbeeyi y'ebizigo ekendeeremu babe nga beesiga bulungi akazigo banyirire batunyiririre ffe abaami obulamu butambule. Mami wasuza otya? Oli bulungi? Jibali bitambula bitya? Bwe bityo byakuyiiya. Gwe kiki wali agadde okulaba nga kikyukamukko mu bajeti y'oku mulundi guno? Njagala bakyuseemuko. Njagala basseemuko ku bbeeyi y'ebintu kale. Ebbeeyi y'ebintu eyambukemu oba ekkiriremu? Ekkiriremuko. Babadde babakubye oluseko olumala. Batuleezeemu nnyo. Okay. Amanya gaffe? Amanya nze babiri Ruyita. Babiri ani? Ruyita. Babiri Ruyita. Okay. Ko kakati akatunda ensawa omuntu ali yalaba akatunda kano ku Spark essaawa eno yali agadde okumanya kammeka akataasa kammeka? Obutunda nkwata buna 10 okusinziira bbeeyi. Buna 10. Kati buno bwe bayita batya bwe Bumasaka? Oke Masaka kennyini. N'abantu b'e Masaka buli kimu bakitwala abantu b'e Masaka bayali. Kati kano ko kammeka bwe kati kalamba? Ako kamutwala. Gumugoka kwe gamba buli omu anywe katunda. Era anywe. Ate akamonde? Kamonde ko ndinawo obw'ettaano, omutwalo, n'ogumu ekitundu, n'ogumu esatu. Kisinziira ekika ky'oyagala. Gwe alaba Spark TV twagamba nti buli kimu kyonna tukumanyisa ebintu bingi. Kaakati tuva wano nga n'ebbeeyi y'ebintu ogitegedde. Ogenda okuvaako kugenda mu katale okubeerako by'ogula ng'omanyi w'ogenda okubeera ng'otambulira. Kati bagambye kali akataasa k'obutunda ka mutwalo obummonde batandikira ku 15,000 era nga munnayuganda talya, munnayuganda ajja kuba alya. Embeera bwetyo bwetambula. Maama amatooki gammeka? Gammeka? Waliwo eri omutwalo? Weriri? Tewali lya mutwalo? Okay. Kale katweyongereyo wano mpola tukyanyumyamuko n'abantu baffe. Maama oriirota? Oriireje? Nyowe tinyine ensonga? Toyina ensonga yona? Amazina gaawe? Mazina ni Rake Kasande Rusi. Rake Kasande Rusi. N'orugankahi? Ninduga ntunga mugogesha hezi ninkolera muno muri namasuba. Muri namasuba. Era n'otuura omuri namasuba? Ya. Ati oyina omusiiza oba nkuheereze kameramani wanje? Omusiiza ati mwine kandi kikwetaagisa emyaka tekahikire. Oyina emyaka gingahe? Emyaka 18. 18? Ya. Emyaka ekahikire? Tekahikire emyaka 24 kuba ninteekateeka kufuniramu ekikoreramu ekintu ekyo. Okay. So okiri empangare? Ya. Okay. Budget n'ogimanya? Budget yaki? Ya Uganda? Tokugimanya? Ikugimanya. Mbadde mmanyi ebintu bya budget bino kuba bagenda kugisoma olwaleero. Toyina bye wali agadde kulaba nga bikyukamukko mu budget. Ebbeeyi y'amafuta eri waggulu, ebbeeyi ebintu by'abakyala ebyokunyirira nabyo biri waggulu. Biki bye wali agadde okulaba nga bikendeeramukko ku bbeeyi? Tewali walaayi. Buli kimu kirinnya. Buli kimu kisigale nga bwe kiri? Ya. Kisigale nga bwe kiri oba kirina okukyuka. Embeera erina okukyuka. Erina okukyukamu? Ya. Ebbeeyi ekkiriremukko wansi? Yes. Okay. Kale tweyanzege. Katweyongereyo wano mpola tulabe nga tunyumyamuko n'abantu baffe. Tukyali eno Namasuba tugenda maaso n'okuba nga tunyumyamuko n'abasuubuzi abakolera wano mu katale. Namasuba maama wasuza otya? Oli bulungi? Eno emboga gwajerimira oba osuubula nsuubule? Ogijja wange enyirira nnyo. Ogijja mu tawuni? Okimanya emboga enyiriranga nannyini waayo agitunda. Kaakati gwe budget y'omulundi guno biki bye wali agadde okuwulira mu budget nga mwebiri babitaddemu? Nga naye bakendeze ebbeeyi y'amafuta. Gabatta? Gatutta gatuli wano. Okay. Kale tweyanzege. Anku, oli best? Kitambula kitya?
nkulaba weeyagala bweyagazi toyina tabbu yonna mu nsi. Embeera mbi ki ekiganye? Budget ne banagisomera ebintu tebijja kukyuka. Tebijja kukyuka. Biki bwe wali agadde bakwateko mu budget? Mu budget just ng'ebyenfuna sente tetukyazifunako tukolera bwerere. Ogenda okunnyuka nga okoze omutwalo ogenda okunyuka. Teekako amafuta kati ffe tuvuga booda amafuta gatukaluubiriza kati lita tugigula kasanvu ogenda okutika omusaabaze ow'akasanvu ogenda okuvaayo nga n'amafuta ag'okozesezza tosigazaawo yadde 10. Kati wali agadde amafuta go gakendeeremu. Gakendeerere ddala kuba wano ewaffe tulina amafuta. Kituufu. Amanya gaffe? Manya Kulumba Kamada. Kulumba Kamada. Kale tweyanzege Uncle Kulumba yagamba ebbeeyi y'amafuta bw'ekendeeramu awo gavumenti budget ejja kuba ekoledde ddala omuntu w'owansi obulungi obutenkanika. Tukyeyongerayo wano tulina abantu baffe wano e Namasuba tugezaako okuba nga tunyumyamukko nabo ku nsonga za budget nga bwegenda mu maaso n'okuba ng'etambula jangu. Tulabe abantu baffe bakyali waggulu eno mpola mpola. Budget ekutte wansi ne waggulu. Bagenda kubanga bagisoma olunaku olwaliro. Omuwagizi wase n'ogamba otya? Oli bulungi? Ndi eno mba Haji eno mu nkoko eno. Haji salamu alaikum. Wasuze bulungi Haji? Anko kiri kitya? Oli fiti? Kakati enkoko yo ya mmeka? Nenga zinyirira nnyo. Enkoko ebiri kitundu ebiri kitundu ebiri nnya. Yebbeeyi mwotambulira? Okay. Naye ebiri ebaawo naye nga ntono. Okay. Budget okimanyi nti bagenda gisoma leero? Budget y'eggwanga esomwa leero. Waliwo bye wali agadde okulaba nti bakyusaamu oba nga bateekamu oba nga waliwo ebikendeeramu ebbeeyi kuba kati amafuta y'ebbeeyi esinga okubeera ey'amaanyi. Ogwa budget lwaki? Tewali kigenda kukyukamu? Eyinza nno okuvaayo nga ku mulundi guno ekyuse nnyo. Eri kalungi kagenda kukyuka. Buli kimu kigenda kisigala nga bwe kyali. Buli kimu kirina osigala nga bwe kyali oba okweyongera waggulu. Okay. Kale tweyanzegerwa kola tutugambye manyi. Walugembe. Okay, kale tweyanzege. Enkoko zo ziraba abasajja balina enkoko wano y'amaanyi. Y'amaanyi oba baba enkoko budget yawe bali agadde netambula etya ne kambuze ku maama w'ekyennyanja wano maama wasuze otya? Oli bulungi? Jibali. Bitambula bitya? Mpola. Kati ekyennyanja omulengo gwonna gwa mmeka? Katonda kimu. Ate nze wemba mbyagala byonna. Era tugatta n'obitwala. Mubala kimu. Kati kyammeka ekimu awo? Tuva ku 35 paka ku mitwalo 2. Paka ku 2. Okay, amannya gaffe maama? Amannya gange nze Nakayima Mwamini. Nakayima Mwamini. Budget bagenda gisoma olunaku olwaliro. Waliwo bye wali agadde okulaba nga bikyukamu mu budget oba buli kimu kisigale nga bwe kiri tobayinaako buzibu? Twagala tukyukemu naddala ebyobuvubi kuba ebyennyanja tufa. Ebyobuvubi babikwateko nnyo. Batukendeereze kuba kale baatugaana okuvuba. Kati bwetunyigiriziddwa nnyo. Okay. Kati ebyennyanja gw'obisuubula ku mwalo ki? Nale nga tubisuubula Kasenyi naye kati baatugaana tuli awo tweyiiya bweyiiya. Mweyiiya bweyiiya ne mufunayo bye mufunye ebitonotono. Okay. So bw'oyagala ebyobuvubi bikwatibweko mu budget eno? Batuyambe tusobole batutukiriza okuvuba. Wadde kale tebaagala nvuba mbisi kirungi naye waliwo kisusse ffe twali tuweerera abaana kuba nze ebyennyanja bino. Ffe twali tuweerera abaana batulemye okuweerera kuba ali osobola okubaawo n'osobola okubeerawo n'okubeerawo kuba mbyenyumirizaamu akatonotono naye kati tokyasobola nakuweerera abaana kubanga tewakyali mirimu. Kale tweyanzege. Ye mami Nakayima agamba nti ebintu by'ebyennyanja ebyo ebyobuvubi bibenga bikwatibwa ku nnyo. Taata wasuze otya? Oli bulungi? Yisuuka otunule wano tube nga tunyumyamu ku nsonga z'eggwanga wano mpola. Amannya gaffe? Samuel. Oli buterevu ku Spark TV program Spark ku makya. Tuli mu nsonga za budget y'eggwanga omanye egenda kusoma olwaleero luno. Budget y'eggwanga esomwe okuba ebintu ebimu ebigasa eggwanga n'okulitegekera. Bw'aba watali budget tolina kyoyinza kukola kiyinza kugasa abantu oba kiyinza kutegekerwa eri abo ababa bakulemberwa
era n'abakulembera babe nga bafuna mu ggwanga lyabwe mu ebisolo egiba kubakuŋŋaanyizibwamu nga tokoze bajeti yaabwe. Bajeti tujyaniriza tujja giwuliriza ate era bwe babamu ebiratugasa tunaabiraba nga bannaffe beetadde mu nkola. Ku mulundi guno biki bye waali agadde okulaba nga basimbako nnyo essira mu bajeti egenda okusoma mu mwaka guno ogw'ebyensimbi? Mu mwaka guno ogw'ebyensimbi kyensinga okwagala okulaba bwe bulamu bw'abantu nga bukuumiddwa bulungi mu byobujjanjabi, bukuumiddwa bulungi mu byenfuna, babe nga basobola okweyagalira mu ggwanga lyabwe. Kale tweyanzeege. Olwaliro sigenda kubeera nga nsukkawo wano, ngenda kubeera nga nkusiibula ku lwa ttiimu yonna eya Spark ku makya. Tujja kuddamu okukwatagana olunaku olw'enkya ssaawa 12 paka ssaawa 3 tubeerawo wano okulaba nti ensonga zonna tuzikwasaganya bulungi nnyo era nga tubadde wano e Namasuba nga tunyumyamuko n'abantu baffe ku nsonga za budget egenda okubeera ng'esomwa ey'omwaka gw'ebyensimbi omujja okulaba biki bo ng'abantu bannayuganda bye baali agadde okulaba nti budget etunuulira nnyo biki bye balina okuba nga bateekamu akasente okulaba nti obulamu bwabwe bukyuka mu mbeera ezitali zimu. Nze Ahmed Wahab ku lwa ttiimu yonna tova ku Spark TV siiba bulungi weeraba.